awo talina kusala roundabout mbu yeetooloole era amaliriza bamulemesezza okuyitawo ne yeetooloola. Obuganda buliriddawa olw'ejjogo lye bagenze bakuza ne konvoyi ya Ssaabasajja Kabaka bagiyimiriza ne bagisindika mu kiguudo ekirala tibano tebakkiriza muntu kuyitawo kubanga Kyagulanyi omwana wa Buganda. Bwetuwugirira ssaawa zino eno His Excellency Robert Kyagulanyi atandise okulaga amaanyi ge. Nkugambye emondo boneka bulijjo gy'ayogerako erabiseeko olunaku olwaleero Kabaka bamuyisiza ku mabbali w'enkulungo ate ng'alina okubeera ng'ayita mu wakati waayo. Omukulu abikunnyonnyoddde biki kye bitegeeza ebyaddala ali mu buwambe oba nedda, naye nga tetunnagendayo yongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like oba omaze subscribing obwegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi mujjukire yabadde mu Lubiri Emengo era yasobodde kubeera nga meeting Katikkiro era message ya Kabaka yasobodde kubeera nga agimuwa mu butereevu. Olunaku olwaleero wali e Lubaga South asobodde okubeera nga atabukira President Museveni namugamba nti no bw'abanga yawamba Kabaka yandimwesonyiye nga budde bukyali kubanga bw'atulira mu buyinza buli omu yakikola oba yali akimanyiiko wakukwatibwa. Njagala weetegereze owulirize engeri gye byatuuseewo tumaye tweyongera. Awo talina kusala roundabout mbu yeetooloole era amaliriza bamulemesezza okuyitawo ne yeetooloola. Obuganda buliriddawa oluguudo luno lw'ayina okuyitamu ayina ddufubutuka ku sayidi eno eya ddyo oba omukono oguli emmere naye bamugaanye afubutuse sayidi eno ku mukono oguliko eddwaliro ogwa kkono. Bw'abadde akkirira ekkubo eryo lyendi mu kkulaga muganda wange atuuka mu ngalabi ziri enjaseemu oba we bayita ku Nantawetwa asalamu busazi. Ku mulundi guno baakiisewo ekimotoka amaze eddakiika 3 nga basirikale be bagezaako okunnyonnyola ab'SFC n'amagye nti wano walina okuyita bagaanyi era amaliriza nga Ssaabasajja Kabaka obuwangwa bumenyeddwa ng'ayise gy'atalina kuyita olw'ensonga Kyagulanyi ali mu Lubiri era bw'atyo ne yeetooloola Nantawetwa ne yeeyongerayo mu Lubiri. Obuganda buliriddawa omuggo guli wabweru wa Bbugwe oba ekisenge ekyetoolodde CBS Sama afulumye akwateko ekiddiridde kumutuukirira kumujja nga bumugoberera era bwe butwe bumukutte bwasizza essimu ye bubadde bwagala na kumutwala. SFC baby safest tewali n'omu alabika. Lubaga eri mu kasiriikiriro buli muntu bamukuba kibooko kudda mu nnyumba. Munzikirize mbatwale ku mukulu naye njagadde nkulage nti Obuganda kimaleeyo. Ndowooza olunaku lwaleero mukikakasizza nti no His Excellency Robert Kyagulanyi byayogera biba bituufu ebyaddala Obuganda buli mu buwambe. Njagala owulirize wano eno speech ye ebadde very important eno yo nkugamba egenda tuuka mpaka mu America. Asooka owulire. Omunnayuganda yenna bw'amala okuba akalulu waddembe okuyimirira mita 20 okuba we balondedde emita 20 emita 20 kyenkana kuba wano ne kwekyo ekisinga abayaayi kwe bayimiridde manyanga ababoosi kwe bayimiridde banaye temuli bayaayi muli baboosi musaasire kaakati awo mba muyimirira nga ne kamera zammwe ng'amataala gatunudde mu kulonda tebabatiisa ne babagamba muveewo. Kaakati bwe mumala okulonda basebo ne banyabo dembe lyammwe okugoberera ebirondeddwa. Akalulu mujja kabala ku polling station, akalulu bakabbira ku Tale Center, akalulu bakabbira ku Gombolola, akalulu bakabbira ku district. Mwaba boda mbasaba mugoberere mukuume eddembe nga temukola fujjo, mugoberere abatwala ebyokulonda. Bino byonna poliisi byekola, bino byonna okutiisatiisa abantu. Tubadde tugenda Mengo ne basalako enguudo zonna ne baganda n'abantu okuyingira mu mbuga ya Kabaka. Ekyobuswavu mumanyi kye bakoze, abasoma monitor n'abasoma amawulire n'amabali ku social media bwe mubaano mugenda kiraba. Abasajja abo olw'ejjogo lye bagenze bakuza ne konvoyi ya Ssaabasajja Kabaka bagiyimiriza ne bagisindika mu kiguudo ekirala tibano tebakkiriza muntu kuyitawo kubanga Kyagulanyi omwana wa Buganda agenda kuyita wano. Kituufu Kyagulanyi abadde Bulange leero. Omanyi wabadde atandika olutabaalo lwa Lubaga. Jukira Lubaga mwe muli Bulange mwe muli Amasiro, mu Lubaga omwo mwe muli n'Olubiri, mu Lubaga mwe muli CBS, mu Lubaga omwo
mwe muli almost omutima gwa Buganda wabadde atandika agenzeeyo eno Nambooze akaabidde y'amaziga wuliriza bulungi Nambooze akaabye kati ngenda kuwa side y'amaziga eyo kyegategeeza ne kwe kivudde actually Nambooze okukaaba amaziga kivudde ku kubeera nti Ssaabasajja Kabaka bw'abadde asala nga ayita ku round yawe wali kibayita engalabi ku ngalabi awo jukira mu buwangwa Ssaabasajja Kabaka tayita teyeetolola round teyeetolola nkulungo engeri kali Ssaabataka engeri kali nannyini ttaka toyinza muga nti wano toyitawo weetoolole mbu yeetoolole ngafe abantu ba bulijjo mu buwangwa naye olw'okuba Kyagulanyi abadde mu Lubaga nga badiployinzeemu amagye gano gaganye gwampuliriza omuganda wenna amagye gaganye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri okuyita mu ngalabi eyo awo Kabaka njagala mugimanye eyo jukira Kabaka ye bw'ajja baggulawo waayita amagye gabadde gaazibye ekkubo era Kabaka bamuyisiza na ku pavement njagala owulirize bulungi nnyo kino Nambooze bw'akirabye n'akiwulira ayungudde ezziga nga bali e Bulanga badde awerekeddeko Kyagulanyi ng'agenze okwanjula olutabaalo baba kiyita kwanjula lutabaalo olw'okubeera nti ali mu Lubaga Kyagulanyi alabiddwako ne Katikkiro naawe njagala kino ffenna tukifune bulungi munnabyabufuzi yenna omulimu gwe byabufuzi era ebiseera ebisinga movements ze batera okukola mu budde bw'ebyobufuzi nga buno ebiseera ebisinga zibeera political nze naawe ffenna ndowooza ekyo buli omu asobodde kubeera nga akyetegereza aba NRM abo bagudde eddala oluvannyuma lw'okubeera nga kati balaba Katikkiro ng'asanyuka nnyo nga bw'okiwulira okusinga bwe yasanyuka bwe yali ne ba NRM delegates we yamiitinze His Excellency Robert Kyagulanyi kyabalumye nnyo era ne bagenda ku mikutu gyabwe ne batandika okubeera nga bamulumba njagala owulize omukolo Calvin Kayanja nga bwe mukimanyi wayaze azigatta olumu naye ng'ebyaleero agezezaako okubeera nga w'endowooza ye naye endowooza ze za kisiru sooka owulirize Nakafuna okuva mu Lubiri e Mengo mbu Kadingo ne bafere banne babaziridde embuzi babadde baagala kweyambululira mu Kabaka ne baga twala eby'obufere bwammwe oyo Katemba mugende mu mutwale ku malaalo g'obote Kadingo ne gurupu yo ndowooza olwaleero mutegedde amaanyi ga Buganda wano wali weesimbye mu Kabaka Nengamba muvubuka gwo okujinikira ebinnyo Kabaka waffe ne Mengo ab'ebitiibwa bonna oboozezza obakubye obatadde ku ttaka watuuka n'okusindikanga ekifaananyi kyo ku mikolo ssebo nga weetadde mu kifaananyi kya bbaffe Mengo ogiwulidde tesiiwa ebalagala ogenda osimba amannyo lwaki tobuuzizza Mayiga lwaki tebakukyaza ku TV na leediyo za Buganda lwaki tobimubuuzizza wali omu ku baavuma Kabaka wano wamukolera n'alubaamu nnamba n'omuyita Nalumansi lwaki togenze Busoga gye bakuyita Obini simanyi mu Arua ki ekibadde kikutwala e Mengo batuuka okubagobya obubuzi mbadde mwagala kweyambululira mu Kabaka ndabye kana ak'emikono omulambo gw'emukono gwadibye enkulaakulanya ne gukonya ne mukono sentulo nga guli wali gukaaba obuzigo obw'ekirogo Kabaka waffe ne bamuyisa eri obadde oyagala ayitewa mulambo gwe kikyokoledde abantu b'emukono amalwaliro masomero ga gavumenti kagaba amakubo gakulema okusupervisinga mukono eringa etalina mukulembeze era olunaku bannamukono lwe baliwona omulambo gw'omukazi oyo lwe lunaku mukono lwegenda okudda ku ntikko ebeere nga Dubai gwayagaliza mukono n'ayagala ebiseera bya mukono ebirongoofu at least londo omuntu omulema nga tozizza lukazi olwo mu parliamenti nze mbabuulira kyekizibu kya mukono ambulance zaalwo zikola kajja mu kalulu wano bwe kaba nga kaagala akalulu kakulaga kaluma n'ogwengulu mu biseera eby'okukolera abantu katambuza miggo kasita Mmengo ebalabye buno obubuzi bwe muleese okweyambulira mu Kabaka twala eri ne kati mutegedde obunnanfuusi mwakuba Abaganda bonna ebitiibwa ne mubiteeka ku ttaka ne muvoola buli omu yenna Mmengo olwaleero mututte obusuuti